Okay, you let's say, okay, let's pray together. Recognize the teachers and thank them so much for supporting the young generation. In the song you sang, we young women and men of Uganda are enjoying your school. United for a better Uganda. That's the part I want most. Which is also very important that you have to get to do well. We are the pillars of tomorrow's Uganda. That one makes me feel this country. If for us we played with it and you see our mistakes, you have to be determined to correct those mistakes. Too. And therefore we on serious business. Is that okay? Yes. Yes. Tetuze wano mbya kusaaga. Alowooza mbu tetuze kusaaga. No. Ffe tuba tunuulira schools are coming from USAID. United States gives a lot of money to promote reading, both in local language and in English. Obom ate ne mu Lungereza ne mu Luswayiri byonna kitegeeza nti batunuulidde ebintu bingi. Nja kwogerako katono ku bintu ebyo wakisoma mu Luganda ng'omugenyi ono amaze okusoma. Become something else. You are. Ate UNESCO etugamba nti let the children be. Abaana mubaleke babeere kyanga ababatutte akyobola nti eggwanga ligenda. Abantu bawemula ne mu Luzungu kuba kiba tekimukuba naye mu Luganda tasobola kuwemula. Mukimanyi ekyo? Ebigambo mu Luganda bizitowa kuba obitegeera. We are going to talk a little more about that later. The person who is going to read it to us is a very experienced promoter of literacy. She's a teacher. She has headed a school or schools, and now she's working with USAID because of the work she was doing in schools. Kubira omulanga amassomero gonna n'abazadde nga nze Secretary for Education mu district nkinno tuli mu kaweefube operation okulwanyisa homosexuality, lesbian n'ebikolwa ebyo byonna ebibi. N'olwekyo mwegendereza abantu abajja nga babalimbalimba nti nze ngenda kuweerera omwana wo mutwala wano tujja muwa bino na bino ebintu byonna ebibayinjusinga oba basikiriza oluusi bisuula abaana bammwe mu kabi. Weegendereza omwana wo bamutwala wa era lwaki bamutwala, kisa ki ekyo kye balina kye boolesezza, ssomero ki eriyinza okusomesa abaana nga teriwaddeeyo ssente zonna. Tusobole okubeera nga twenyigira mu kaweefube alwanyisa ebikolwa ebyo n'ebisiyaga n'okutwala abaana abato mu buyeekera oba n'ebikolwa byonna ebitali bya Katonda. Y'emu ku nkola gye twagala okugoberera mu disitulikiti y'e Mukono. Kano tugenda tuyise management committees ne PTAs ez'amasomero gonna mu disitulikiti ogenda tuzoogiwaze okuzisomesa akabi akali mu bisiyaga era n'engeri gye tuyinza okubitangiramu n'okwerinda okusomesa abazadde ne management committees n'abakulu b'amasomero n'abasomesa kubanga okwewala abo bonna abajja nga babaleetera ssente. Omusomesa ayinza okujja mu sseemu nga bamuwadde ssente n'ayonoona abaana, omwana ayinza okuweebwa ssente n'ayonoona abaana banne, essomero bayinza okuwa ssente ne lireeta pornography materials mu library ne mu bifo ebirala byonna. Kale mu nkola eyo yonna twagala okuwagira kaweefube yenna alwanyisa ebikolwa ebyo ebibi. Kubanga naffe tubafuna wano ba sponsors ba bursaries, naye olw'okuba lino essomero lya gavumenti tosalawo bintu bisinga bungi gwe nga ggwe. Lino essomero ddene nnyo ku head teacher. Kyetukola ebiseera ebisinga obungi ate nga bwe kiri amala kuleeta ebbaluwa emwanjula eva mu bakama baffe ku municipal council. Ebbaluwa eyo biba bya bulamu nti azze bya bulamu alina okuba nga aleese ebbaluwa eva wa Dr. Konde, Dr. Municipality. Omuntu yenna okukkiriza okuleeta wano obuyambi oteeka okuba nga olina ebbaluwa ekurikomendinga ffe ng'etulagira tukukkirize
okuwa wano service. Kuba tulabye nga batutte omukisa gw'okuba nti abazadde tebalina ebyenfuna binafu bayite mu ekyo. So obuyambi bwonna obuleetebwa wano olw'okuba essomero lya gavumenti olina okuba nga olina ebbaluwa ekuintroducing okuva mu bakama baffe okukkiriza okuleeta wano obuyambi. Tetusobola kukkiriza bukkiriza bwe tutyo. Kuba tetuyinza kumanya mutuufu na mukyamu. Ate nga obwetaavu mu masomero ga gavumenti tulina buyitirivu. N'olwekyo okwewala embeera nti eneesajjusa obulamu bw'abaana gye bujja, olina okujja n'ebbaluwa eva mu ofiisi z'abakama baffe wa town clerk etukkiriza okukkiriza okujja okukola obuyambi mu ssomero lino. So bwe tutyo ensonga eyo bwe tugikutte. Njagala TV zino zireme kkoowa era ndasaba Pastor Mujigo kubanga y'omu ku basumba abavumirira ekintu kyo. Tebasirisaamu n'akatono okwogera ku nsonga zino ng'ensonga ezitukwatako ffenna. Ababirya babeereyo bagambe bya mu kisenge naye bayibejjeeyo katubategedde abamu. Oli najja n'agamba nalabye ku mukutu ogumu. Abali ebisiyaga wano ku Uganda House twagala kusinkana President naffe tumubuulire. Simanyi oba yakitegedde naye ndowooza yakitegedde era nabo baagala kumubuulira. Kubanga bwe teyeekwese n'amanya ge yagakoze ki? Ekisiyaga abakirya bannannyini kyo bagira batulekamu. Bagira bakola ki? Kubanga bwe batulekamu kijja kutusobozesa okukuuma ennono zaffe ze tubaddeko ebbanga lyonna. Ebipya tubiyize n'ekyo tetujja kukiyiga. Oyinza okunywa omwenge wali togunywa mu buto naye n'oguyiga nga wafuna ssente naye nga tomanyi gye bagukolera. Ekyo kirala ogendayo wekka. Naye kino kye banjagala njige kyama ki? Ekyo ekyama kyabwe nkyewala nfiirwa ki? These questions bazibuuze. Abakyala bangi ab'okwegomba ebiva mu kuwasa oba okufuna omukyala advantages nyingi. Ezisooka ziri mu Bayibuli. Katonda teyakola nsobi, yatonda Adamu n'ani ne Eva. Gwe bayita Kaawa. Kaawa oyo n'agamba ensi etandikire kwabo. Because our belief creation was by God. And through Adam and Eve was the beginning of the universe. Was the beginning of human beings. Teri yasooka Adamu, teri yasooka Eva. Kati gwe ssebo lwaki Katonda teyagamba Adamu ne Adamu oba Adamu ne John? He had reasons. Kati nze address entuufu gye mmanyi yeeyo mwe nava. By creation, by nature. I exist because Adam and Eve existed. Existed and existed. Baavaawo baaliwo. Nja kuvaawo naye nga naliwo. N'aleka ki? Mu kibuli yali munne wa John.